Okumala kati ennaku 11 Banaansi ba Bungereza ne mu mawanga amalala okutwaliza wamu babadde mu kukungubagira abadde nnaabakyala wa Bungereza Elizabeth II eyafanga mu 8 Septemba ku myaka 96. Mu nnaku zino era mwe mubadde n'okulangirira mutabani we omukulu Charles ng'amuddidde mu bigere. Nnaabakyala yafiira mu lubiri lwe olwa Balmoral mu Scotland era ng'eno enjole ye gye yaggyibwa okuleetebwa mu Bungereza abantu be okwongera okumukungubagira. Abafamire ye okuli abaana be ssaako n'abazzukulu ekyokukungubaga bakyenyigiddemu butereevu era nga wiiki eno baalabiddwako nga bakuuma enjole ya nnaabakyala ng'akamu ku bulombolombo bw'okukungubagira omukulembeze w'ennono e Bungereza. Gw'omuwendo gw'abantu ba bulijjo ababadde bawanjaga okukuba eriiso evvanyuma ku Queen Elizabeth II gususse ku bategesi nga bakungubazi kibadde kibatwalira wakati w'essaawa 14 na 25 okutuuka mu kisenge awali enjole ya nnaabakyala. Kati olwaleero abakulembeze b'amawanga ag'enjawulo n'abakulembeze b'ennono nabo batandise okutuuka mu kibuga London okwetaba mu kuziika nnaabakyala, kyokka nga bangi ku bo bakukoma mu kusaba okw'enjawulo okutegekeddwa mu lutikko ya Westminster Abbey. Okusaba kuno kugenda kukulungula essaawa emu yokka era nga kugenda kukulemberwamu ssaabalabirizi w'enzikiriza y'obukristaayo Justin Welby. Oluvannyuma lw'okusaba enjole ya nnaabakyala Elizabeth yakutwalibwa mu lubiri Windsor ng'eno gy'agenda okuziikibwa mu kkanisa ya St. George.